General Muhoozi and his team plus the IGG of Uganda. When the name of the government officials that stole the iron sheet came out. Alright, breaking news. Wetuogirira sawa zeneno eby'omukulu President Yoweri Kaguta Museveni wali mu State House ebirungi ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Abazungu babiganye bagambye we are not ready to buy that corruption probe of Right Honorable Speaker Anita Among. Tukimanyi bulungi amugezaako kulaga bannayuganda nti no muli batuukirivu oba muzze okukolera abantu. So kati ffe temugenda okutulimba. Video nyo yatujja obudde gwe munankyukakyuka ali eyo oba osobodde gisharinge jimpereka like wate omaze subscribinga kale oba subscribinze katwandikirewo ne chatulese olunaku olwaliro omukulu Right Honorable Speaker Anita Among akigambibwa okubeeranga bana basajja byonna bali mu kubeeranga bakola bagala okujja bana Uganda ku mulamwa ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi okusaba DR Reforms. Video ino njagala osoke gyewulirireko ongambi byadala mulooza bana b'enkyukakyuka bali mu diaspora beboogera gye biri kubanga bo bagamba nti bino byonna omukulu General Muhoozi byali mu kola mbu ate IGG ate Anita Among byonna diversion. Bila ngo tubulira version yo mu comment section awo tumali tuyongereyo n'ebyakarangwa mu maaso nabyo hambirina. General Muhoozi and his team plus the IGG of Uganda. When the name of the government officials that stole the iron sheet came out, you guys clarified to the public how the iron sheets were meant for Karamoja. The money that was got in Anita Among's house that is said to be stolen, it was whose money? If the money was meant for a particular government project, it was for what project? And how did the money reach to Anita Among? Was she the project manager? We are just asking. If she stole government's money, who are the people who are to sign for the money in that government's account? Ugandans, don't be fooled. Who is the complainant of the money stolen? Because that money was too much. And before whoever realized that the money was missing did so, how much was it in total? And another thing, like a government's account, it must be monitored, which means whoever has been given the job of monitoring that account is also sleeping. Ate, yani, who's he? You see, some of you are trying to play a game, but we shall not join you in your comedy store. Maybe you take your NRM hooligans. They are the ones who don't even mind to find out what is going on. But Ugandans who think logically and critically, you will not fool them. Sente, who's complaining that the money is stolen? Ugandans have been complaining about corruption because education is down. Who's the Minister of Education? Ugandans are crying of poverty. Who's heading wealth creation? Agriculture, the backbone of Uganda's economy, is down. Who's the Minister of Agriculture? Most youths joining UPDF, they have to first pay bribe. Who's heading CDF? Hello. Mwe. Ne Ugandans kuruno. Ugandans are weak. But they're just giving time, some time. You know, they always say that give time sometimes. Ne Ugandans, muzukuke. The IGG that his work is to fight corruption in the country is quiet. Someone that his job description is not concerned with corruption is the one fighting corruption. Using corruption as a tool to fight corruption. Fooling people. Alright, nga tubitadde ku mabbali njagala owetegereze bulungi no video ngambe birala bana basajja emmotoka zino tebali mu kuzitwala mu service. Abasinga bagamba nti no ezo emmotoka zonna just is a form of diversion. Nga babadde batuufu nga baagala okutwala ebyobugagga by'omukulu Right Honorable Speaker Anita Among banditandikidde ku bizimbe kubanga omukyalo oyo mbu ayina amataka, ayina ebizimbe, ayina ente, buli kimu ekyo saawa zino bandibadde bakoze eki, bandibadde babitute. Naye kati saawa zino mu mmotoka ago nothing to Right Honorable Speaker Anita Among. So kolabe emotoka ye nga bamutwala era mu emotoka kigenda kubeera nga muyabadde ne bawe amanyikidwa nga Honorable Magogo ba engineer Magogo. Video ino soko gyerabirako temugamba ati Wonder Boy otemo mugambo.
Honorable Mulyannyama alese bwino omukambwe naye yeegase kuba ne Uganda yeegase ku bazungu abali mu international community abavuddeyo ne bagamba His Excellency oba General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba banga baagala okulwanyisa enguzi mu Uganda balina okutandika ku bo abennyini. Vidiyo eno njagala ogyetegereze ongambe byaddala mulowooza okutandika okulwanyisa enguzi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alina osooka ovaako oba nedda. Sooka olabe vidiyo tumale tweyongereyo. Ne gwe baleeta kuba sipiika ku lisiti y'amabaati kwali. Gwe baleeta kuba sipiika mu tteeka erituzzaayo mu kooti maasho ye yalireeta si mupya abadde mu geemu. Gwe baleeta kuba sipiika yaliwo nga batuleeta ekisanja. Wano baggula ku kisaka emisango 99 jagwera ayali Iddi Kampala 99 wemba seerabidde gyagisuka 8 n'omumyuka bamalayo wikisezi. Nenkugamba nalabako Jimu Muhwezi waliwo wana abasajja kankubule hafi ndi mutambuze bayina ennyumba Chelsea okugulawo ennyumba okuva Chelsea oba ogenda abairandani bakimanyi oba batambuze oba ogenda ku Hyde Park oluva ku Hyde Park oba ogenda ku Lubiri awo waliwo n'edduuka lye baliyita Harrods waliwo Seeka Kalantani wakola bayina amayumba Chelsea. Enyumba ya wano n'Chelsea eriwo ey'ebbeeyi era gavumenti ebamanyi. Alright, nga tubitadde ku mabbali Abannayuganda ab'enkyukakyuka naddala babadde basanyuse babadde bakoze pate hawali Kayunga ku saidi oba kumpi n'olumbe lw'omukulu amanyikiddwa nga Kaliisa Kalangwa. Nkugambye bagambye nti bagenda okubakwata General Salim Saleh. Abannayuganda bagambye nkisebo temugenda kututiisatiisa ate okutuuka ku level, temugenda kubba amataka gaffe ate mubbe ne ssente zaffe tubaleke nga mugenda muyinayina. Kale mutwaleko kimu naye respect tulekere kubanga naffe tuli bantu twetagaako aka human dignity. Nyagasooka owuliriza omukulu Big Joe akubulire ku biki ebigenda maaso wali Kayunga omwo n'abali e Kayunga maaso aho mbalina ongambye ebyadala gwe eno pate oba essanyu eryo si lye twetaaga mu Uganda yonna. Sokolabe owuliddeyo abatiisatiisa bannayuganda abasanyuse nga Kalangwa afudde mbwera beetaaga okukolwako. Salimu Saleh simanya Museveni Muhoozi aveeyo akwate buli kwo tewali kye mugenda kukola. Mwe mwabadde nono nammere omanyi simanyi oba Katonda yakuwa ekitone ky'omumu kikozesa bubi sinnategeera. Okakasa ati bannayuganda banyiivu gye muli njagala mu famire yo nammere oluzingayo omuntu omojja otubikire ojja kakasa omanyi temwewummuzaako kyemwagala tugamba mbu oyo Kalangwa w'amaanyi nnyo okusinga abaffe be muzzenga mutta Liita Nabukenya mukazi wattu Yasini Kawuma Kibalama na kati saawe natalabye kwangako gyali mayitirege. Mwagala tugamba nti fe abaffe tebatuluma. Mwagala tugamba nti Hereni waffe teyatuluma. Mukazi wattu eyali omulamu yakera ku makya n'avuga emmotoka neyeetwala mu ddwaliro mayina sajjale n'afiirayo nakati postmortem temugituwanga. Mwagala tugamba asagirinya teyatuluma. Musajja wattu yavaayo n'ayogera lumu nti bamuwadde obutwa ne medical resources nti aweereddwa butwa. Mwakolawo ki? Mwagala tugamba nti ono yali yesimbye ku Kalangwa feffe eyakera ku machanga yetu simanya ye bamuwanise ku kalabu ku muguwa yetuze mbu ne mutugamba yetuze teyatuluma. Fa abaffe bafa tetulina kulumwa. Ne mwafaayo mune tusanyuka nga baddange afudde temwina kye mugenda kukola muntu n'omu yasanyusa abantu baleke basanyuke Katonda tawulirira mu mmwe. Mwagala tugamba nti abo bonna abantu Kalangwa bwe yagoba ku mataka gaabwe bo tebalina bulumi. Sebo mwagala tugamba nti bado abamwe bafa betulina okubanga tulaba abaffe tewali n'omu avaayo n'ayogera temutumanyiira. Omuntu wabanga afudde ng'alina ebikolobero bye tetugenda kusirika tujja kwogera n'abaffe bafa. Abammwe nno bo bafa nomanya ekibasse naye abaffe babuzibwawo ne battibwa ne bagenda completely nga tetutegedde na kibatta. Amalwaliro gammwe temusobola tubulya kisse muntu mu musalawo gwe muwa obutwa mu musalawo gwe mutta. Sebo kati mbusimanya mwekabya obuziga bwa Ggoonya mbusimanya yatandikawo okusekerera abafu. Tewali yatandikawo okusekerera abafu byaliwo lwakuba omuntu asekerera omuntu abadde omubi. Yes ekyo tekijja kukoma. Ekyo njagala mukimanye n'abaffe bafa basibwa bayisibwa bubi
nga tetutegedde so kati mwekume mugende mukabira omufuwa mu muziike mujje emiranga ku internet tebitukwatako naffe tukimanyi tujjakera ku macha tufe nga naye bojjokera ku macha ofe yes buli muntu alina olunaku lwe naye ekyenjawulo nti ffe bw'obanga ofudde ojja kufiira mu kitiibwa terina omu ajja sseka ye newe munaseka amajengulukufu naye nga si bituufu naye abantu mubaleke tosobola kuŋŋamba nti abantu basanyuse nga waliwo omuntu afudde ng'abadde akola birungi siru kyenkanaawo buli muntu abadde akaaba kalangwa ekayunga awo yegeza muno okwagala okutta pulezidenti waffe so mwagala tusanyuke tubabibiite tetulina budde obwo we are busy ate mwangu omujja omufuwa mu media tulina ebyokuyisaawo tulina okubanja diala forms okitegedde temutusibaako diversion ya mufu temina nalukusa lulanga wano omuntu wa NRM yafu abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwala akalangwa nakulabye ku mitimbagano ogogamba bassekitaawo abamuviiriddeko okufa bajje bamulye teri yasse kitaawo yeyesse mululu gwa kitaawo gwe gwamuleetedde okufa tamatira ku byalina n'ebyalina byonna yanyaga binyage naawe obudda bwogamba obuyumba bwe yazimbira abanaku tabuzimbirangako banaku wabula yali azimbyewo obusabo bwe yateekangamu ebijini buli watta abantu nga emizimu agikakanyizaawo buli wakola abantu ebikolobero nga emizimu agikakanyizaawo gwe tolowooza nti ensi nsiru kati tola naawe omwagayo mugendo obaziika nkulabula oba nkulagula nawe nnyini mugenda ziikibwawo nga mulembe gwa muzeeyi gwe gukyaliwo naye we guviirako bagenda baziikula emirambo gye mwe batagyokye bagenda giyiwa mu migga kuno temulinaako butuuze muli bagwira awo bagenda omuziika waliwo ebijja bya jjajjaawo awo bagenda omuziika waliwo ebijja bya kitaawe olyoka ogambe simanyi kitange bamusemu abagala abamusse mujje mumulye mululu gwa kitaawo gwe gwamusiza n'obubbi naawe muli mwabbawo obubbi anti ettaka libadde teribamala bannayuganda kyemmanyi ne gyagenda emagombe agenda tataganya abaayo obujjako era ku makya mulabe emirambo gy'abafunga giri kungulu nga nti agigobye emagombe akayanira ttaka nze okutaasa abanga aleme ebbagobayo emagombe muwala wa kalanga nsaba oŋŋambire kitaawo oba mumbuulire wa wenina obbakola ki wenina obbaleetera ettaka mutuuke emagombe muleme bonaabona liino nze mbafuniddeyo baketi y'ettaka yiiyo muwala wa kalangwa nze bafunidde bakati y'ettaka kitaawo gy'abagenda naye magombe era mugambe ambulire wawe nina oddi musanza agende magombe ga amatidde nsaba buli afunye message nagitambuze etuuke ku muwala wa kalangwa nze mundagirire bulagirizi wo embamba leetera ettaka lyammwe nemwe bannayuganda abali nga mumanyi nti mwafiirwako ku bantu bammwe nga mulina ebijja ewammwe mugende muyooleyo abasobola otwala sino twaka muzitwale abasobola otwala fuso z'ettaka muzitwale abasobola otwala zitwera muzitwale muziwe kalangwa gyali amatire aleme kubonyaabonya bali magombe nyabo muwala wa kalangwa teri yasse kitaawo mulugwe gwamuse bulijjo alina babbira we yategedde nti babbira bafudde abamu bakyalina mu firiji n'asalawo nabo ababbi abba omufu namufuukira ekizibu omufu yamutuusizza ku ekyo mulina omulude mumatira naawe muli si wammwe kubanga tolinaawo bijja byabajjajjaabo oba olinawo ebijja byabajjajjaawo nga babiri javaayo gyokyogere mubonyabonyeza abantu byesukwe mayiro z'amataka naye temumatira nze mbadde ndi wabbaweereza sino twaka naye obuzibu bwe nafuna waliwo omukwano gwa kitaawo kalangwa kyabadde akola ekayonga n'ekitaawo kyakola ewaffe mukwano gwe kyakola ewaffe eruweero omuli taata wadde olini mutibwa ne sebuli bamutumba nabo bajja ewaffe ne babba ettaka abantu abali ku mataka be batemula ewange batwalawo ne basenda yika za bogoya nyaka litunsiike mu kitundu buloke emitwalo 335 baali banzise we nagenda okwaba fayiro ne bazibuzaawo ne bawoza kimu oyo kyagala omusa yagula amajini biki naye nga ettaka lya kitange lye batwala oba kitegeera
babatuma munyage namwe bajja banyaga kati kino nkubuulira mukyalina emirembe lw'okuba nti mubbi munnamwe yakyatutwalaganya naye waanaviirako weka pa mugenda kiwulira mujja kunoonya n'eribazze ewammwe nga temuliraba nze kitaawo muleeteddeyo bakati y'ettaka yino atuuke emagombe aleme bonyabonya bafamire yange